taata ayokyezza omwana we ng'alaba General Museveni atidde okumuwa akatwa ate nga munnange nomination forms zamaze okubeera nga ziggyibwayo. General Museveni 26 ba presidential aspirants bali eyo mu 7 ebisiyaga ku ssomero lya Ntale ate nga munnange ne Uganda Cranes bwetyo ebeera Nkolokooto Muzachan. Bwetyo munnange bwetugenda okubeera nga tutambula era nkulamusizaako gwe wenna ampuliriza wano ku Uganda at large. Teweerabira aba Timo Property Consultants Limited bano batunda ettaka ery'ekyapa wamu n'okugula ery'ekyapa. Era gwe wenna munnange ayagala okuzimba balina construction company ey'amaanyi ate okukosa n'aba maintenance palace. Aba maintenance palace bano balina solar systems zonna, balina water heaters, balina water pumps, balina security lights, balina CCTV cameras, balina n'ebirala byonna gwe bali badde weetaaga munnange okusinziira ku capacity yo. Balina ebyamazzi, balina ebyamasannyalaze. Beba maintenance palace balina ebintu ebikozesa sola ebisobola okuyambako okubeera nga munnange ate okwekereza amasannyalaze. Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Jani, Entebbe Road, tuuka e Namulanda Kitendeka Jansi, buuza Hillside View Apartments we ziri era nga ziri Jani ku Church. Gwe kasita otuuka e Jani ku Church awo ogenda okusanga Hillside View Apartments omuli buli kimu. We just twala tulwotwo wifi ate nga munnange n'amasannyalaze tegavaako. Nakugamba compound nga zinyo parking ate nga ne tents we ziri awo wabweru, esigiri oyinza okwokera enkoko n'ennyama ne banywanyi bo we ziri awo wabweru ku Hillside View Apartments. Ne transport wabwerere mukasita obanga munnange obuukinze nabo naddala ng'ova ku airport emmotoka ejja kulonda bunoonya bikutwale ku Hillside View Apartments. Mukisa Transport Services bano bakutambuza bwonna gwe bw'oyagala wano mu ggwanga lyattu Uganda. Naddala mmwe abagoba obudde okuva ku airport, obudde oba oli awo otuuse kiro ku airport onoonya abayinza munnange okutwala gy'olaga. Abeesimbu be ba Mukisa Transport Services Limited era nga bano bali ku 0741 903 273 0741 903 273. Dokita waali nnyo, dokita omukugu era nga ono ajjanjabye abantu bayitirivu nnyo sibabala wano ku Uganda Atalaje. Obujulizi bwe buli era lwakuba nti obudde munnange ne nali badde mbukompiringa ne mbukolamuuko ka program wano ne mukakasa lwakuba nti dokita naye muganda wange okumuleeta ano si kyangu nnyo naye nga tofa na birwadde ng'oli eyo. Ekikulu gwe munnange saba ennamba njikuwe bwotyo togenda kubanga ate odda emabega oba tokiwandowooza yakubiri kubanga asika obulamu tassa mukono. Kakati munnange tutandike n'ani? Tutandike ne Kalitima taata kubanga mu maka oba amaka we wava gavumenti esookerwako. Kati ate nga obuzibu bwe tulina wano e Uganda bwe bw'abakulembeze oba oli awo ab'ekibogwe. Kakati munnange nga bwe kiri nti ewaka we wava buli kimu ye foundation. Kakati munnange taata bwatyo okusinziira ku mawulire ge tufuna okuva ku poliisi e Masaka wano batugamba nti bwe batyo bakutte Sennabulya Daniel wa myaka 36. Ono kigambibwa okuba nti yayokyezza omwana we wa myaka 16, muwala we wa myaka 16 n'amwokya Namwanje Faith. Kakati munnange bino byonna byabaddewo bino byaliwo by the way nti yadduka yasooka kudduka Buddusi Misinde naye nga byaliwo ko emyezi mitono egiyise emabega. Daniel munnange abadde nga ali ku kakokola tondeka nnyuma n'ebyaliwo mu mwezi gwa 2025 kati yakwatiddwa era mu kumunoonya okumala emyezi egyo gyonna munnange bw'atyo n'akwatibwa ennaku z'omwezi nga 11 omwezi guno ogw'omunaana 2025 yali alowooza agenda kumaza mbiro. Bamukwatidde Kyannamukaaka eyo Masaka district. Kakati munnange bino byonna mu kwewuunyisa abantu tannaba kubeera nga atutegeeza ensonga ki
eyamuviirako kubeera nga ayokya muwala we, naye nga muwala we abadde mu ddwaliro ebbanga lyonna ekikulu teyafa, era nga abadde afuna obujjanjabi. Kati poliisi ebadde emunoonya, era munnange Sennabulya Daniel bw'atyo yakwatiddwa. Atunnyonnyole lwaki yayokya mwana wo omuwala okubeera nga amuttira. Kati omwana omuwala omwokyeza omuliro, kiba kitegeeza nti oba olina ky'omukoze kinene nnyo, kubanga passport oba ogisse. Uganda Cranes bwetyo munnange. Ate mu mupiira gwayo ekikulu ekyabaddemu, wabaddewo omuvubuka eyeekalakaasizza, yazze nga yeekalakaasa. Omupiira gwa Uganda Cranes gwabadde ennamboole wano. Kale bwetyo Uganda Cranes nga tunaba kulaba muvubuka yabadde yeekalakaasa lwaki. Uganda Cranes yasobodde okubeera nga ewangula 2-0, yakubye Niger goolo 2-0 wano ennamboole mu mpaka eza CHAN, Total Energies Africa Nations Championship. Olwo munnange Uganda Cranes nebeera nga kino kyagitutte ku ntikko ya Group C, era byonna ebinaava mu mupiira okusinziira ku abo be bali nabo Algeria n'abalala, wetugenda okubeera nga munnange ate tusinziira okulaba position ki gye binakkomekerera mweneeba. Kakati eyo tuyitiddeyo buyitizi, naye mu mupiira gwe gumu ennamboole wabaddewo ekyaguddewo nga bekutegeezezza nti waliwo omuvubuka eyayambadde t-shirt wamu nga ze n'ebipande bye yeetegese bulungi nnyo, nga awakanya kampani eno eya Total Energies okubeera nti nno ye yawooma omutwe mu kuyisa payipu y'amafuta okuva wali ehoyima okubeera nga egitwala Tanzania. Kakati munnange bw'atyo nga yeekalakaasa nga avumirira ekintu ekyo, era bw'atyo yadduse n'agenda mu kisaawe, abantu bonna ne bamutunuulira, era security bwetyo neerwanagana naye ne bamukwata ne bamufulumya ekisaawe. Tetumanyi wa waali essaawa eno, naye nga eno kwabadde kwekalakaasa kulaga butali bumativu. Muvubuka asomera Kyambogo University gye yavudde. Kati yagenze okulaba omupiira ekikiti munnange Total Energies bwetyo yeewumye omutwe mu mpaka zino eza CHAN. Kakati awo nga ayagala bano bakomekereze operations zaabwe wano mu Africa, naddala nga avumirira East African Crude Oil Pipeline, era nga munnange kigambibwa nti bano baateekamu obuwumbi bwa $5 project ya buwumbi bwa $5 okujja amafuta ogatwala e Tanzania okujja wano e Uganda, era ng'agamba nti kino munnange akirabanga ekigenda okukosa obutonde bw'ensi, era abantu ku mutimbagano bwe batyo abamu bamutenderezza, abalala nga bamuvumirira nga baga nti omupiira oba kati ebintu ng'ebyemizannyo tebyandibaddemu bya bufuzi, naye munnange oba oli awo ate attention awo weyandibadde. Kale munnange yagamba nti kino kwonoona obutonde bw'ensi okussa n'okwonoona climate, embeera y'obudde. Kakati munnange ebyo obubaka nabwo ne buyitawo mu ngeri efaanaganako bwetyo, era abazanyi omupiira gwayimiriddemu akaseera nga batunudde bagamba kiki ekigenda mu maaso. Bwetutyo twerekedde eggwanga erya Egypt. Gen. Museveni gyali essaawa eno mu ggwanga erya Egypt, naye eno munnange Gen. Museveni yagaanye okubaako kaali oba kaanywa okuva eri eyamukyazizza. Cairo, Egypt, August nga 13 munnange Gen. Museveni abantu bwe bati ku mutimbagana. Kati akatambi baakalabye ne bagamba nti engeri gye yagaanyeemu bamuleetedde ebyokunywa. Gen. Museveni n'agaana n'agamba saagala kunywa, saagala satemu mpaka bwaka mwendeke. Kakati munnange bw'atyo President Abdel Fattah el-Sisi owa Egypt bw'atyo munnange yatunudde n'agamba omusajja tannensigayi bannange, ensi yonna erabye nti omusajja agaanye okulya. Naye Gen. Museveni munnange kigambibwa okuba nti ye atambula n'abafumbi be mbu bakyefu be, era mbu amala kuliira eyo
kuba ekimotoka kyagenda nakyo munyonyi kiri ekibuulo kitoire naye atambula ne bakyefu b'endooza gye bamufunira okubeera ng'atandika okubi n'emmere mbu bagenda nayo. Jjukira nti General Museveni yeeronda nnyo mu kulya emmere naye abantu bagamba mu ngeri gye yagaanyemu yabadde rude yali badde abeera a bit polite okulaga diplomacy naye kwegamba yalaze tompa kale munnange social media bweto neekwata omuliro nti General Museveni alabika yeekengera kumuwa butwa naye General Museveni yatubuulira naga yakyusa dda eating habits ze era bw'aba atambula ogenda ebweru agenda n'abantu abamufumbira kakati okunywa ebyokunywa ng'ebyo muganda wange oba oliawo takkiriza kubeera nga abinywa kubanga nebyalidde nabyo kennyini newana Uganda kubifuluma ate era still yeegendereza nnyo ekimotoka kyaba nakyo ekyo kimanyi bulungi nnyo aba nakyo bayinza okubyetaaga obaoliawo for further examination after kakati General Museveni yatugambako lumu nti ye bw'aba atambula n'emmere ye yali ategeeza bannamawulire nti atambula n'emmere ye era n'abafumbi be atambula nabo tamala galya kale okutya munnange General Museveni oba oliawo okutya akatwa tewali kirala atya akatwa era ne ku mikolo tamala galya alya bwatyo kakati babantu bagamba nti yabadde diplomatic blunder okugaana munnange mbu okulya bwatyo nga kiri obvious myaka 40 muganda wange ate ng'ayagala ekisanja ekyomusanvu nakyo akikwate kale nga bwe nkutegeeza nti General Museveni munnange yakyusa dda eating habits ze era 21 jjukira kyakola emitwe gy'amawulire mu African Union Summit kigambibwa okuba nti yalabibwako ng'alya emmere eyali etegekeddwa personal chefs be okusinga munnange okulya banquet menu agaana era nga 2019 bw'atyo yategeeza public rally nti yagamba nti ye tamala galya mu maka g'abantu mbu gwe toyinza kumanya munnange nti oba abantu b'olimu mikwano gyo oba si mikwano gyo kakati oba oliawo president wa Egypt Museveni agamba nti oba tamanyi oba mukwano gwe oba si mukwano gwe banga munnange abasajja baagala okubeerawo kakati tetumanyi oba nsonga ya discipline oba political security Museveni okugaana munnange okubaako kyanywa mu ggwanga lya Egypt ate era munnange kireese oba oliawo abantu okubeera nga bagamba nti kwekengera sajja atya okufa muganda wange taagala kunyigiriza lunyankole saidi ze bamuyigiriza Oluwarabu kakati munnange General Museveni era gyali eyo already nomination forms zamaze okubeera nga ate bazijjayo ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda bamaze okubeera nga munnange bazijjayo newankubadde nga General Museveni mu myaka egisoba 8 bagamba alina 8 naye munnange 2026 nyeno election amaze okubeera nga akakasa nga bwagenda okubeera nga ate munnange akomawo okwesimbawo myaka 40 kufa 1986 ate nga n'emyaka giri 5 yali atufugawo kubanga yetuteeka mu lutalo okumala emyaka 5 kitegeeza emyaka gya kuba 50 esinga giggwako naye nga ekyo protest vote kyegenda okubeera nga ekolako kale bw'atyo teyabaddeyo mu buntu okupiikinga nomination papers Secretary General Richard Torong yabaddeyo ne First National Chairman Moses Kigongo be babaddeyo okubeera nga ate bazijjayo ku lwa General Museveni kuba General Museveni ye ali mu ggwanga erya Egypt kakati munnange abalala bangi nnyo General Museveni si ye yekka naye nga okusinziira ku mawulire agafa mu kakiiko k'ebyokulonda bano batugamba nti ennaku z'omwezi 11 ne 12 2025 nga bamaliza okubeera nga baggulawo abantu kupiikinga nomination forms ba presidential aspirants 78 omuli ne ba independents
bwe batyo munnange bye baakajjayo omuwendo guli 78 abaagala obwa pulezidenti kakati munnange nga bamaze okubeera nga bazijjayo ku headquarters zaabwe ekyo ne kireetawo munnange ebibuuzo bingi nnyo nti kiki abantu nga baagadde nnyo obwa pulezidenti General Museveni naye ng'enjagala okubuulira nti kuguno omulundi ogenda kulaba omuvuyo ogukyasinze ndowooza kubanga awo General Museveni ayagalawo nnyo babe bangi nnyo babe bangi nti akanoonya n'abo abafaana Kyagulanyi bajje kakati munnange Electoral Commission okusinziira ku mateeka gaayo bagitugamba nti aspirants balina okubeera nga bakuŋŋaanya endorsement forms at least nga registered voters bali 10 okwetola ebitundu 2 bagamba 2/3 ku districts eziri mu Kampala era balina okusasula miliyoni 20 nomination fee naye bamu bazirina oba just baagala mannya nti wano mu kugira batwalabako abantu abaali bageze ate abamu bamala n'okuzisasula bw'oluvaamu olwokaano nga bazikuddiza nomination fees ezo miliyoni 2 kati abamu katwalako basenkubuge mu biseera biri ebyayita kale n'oyo naye yali baddaawe naye Mukama Katonda tulabe kakati deadline okusubmitinga completed forms ezimaze okubeera nga ate ziri completed zino munnange zigenda kuba weeks 2 nga tetunaba kubeera nga tutuuka ku official nomination exercise scheduled September 23rd ne 24th 2025 wali Electoral Commission new premises Lweza Entebbe kati Museveni nga bulijjo munnange mbu okusalawo okwesimbawo ekisanja ekyomusanvu mbu kino munnange kivudde ku bantu ababadde nga bamugamba olina okwesimbawo naddala nga agenze mu tours abaddemu eza parish development model ti Museveni abantu babadde bamugamba nnyo olina okwesimbawo kakati munnange munaye nga alina okubeera nga akituukiriza alina okubeera nga disappointinga nti abantu ku ssomero ery'entale era eno General Museveni gye yasomera era no munnange ebisiyaga bikutte akati era abaana munnange bwe batyo baataddewo okwekalakaasa okw'amaanyi nga bwe batyo bagajambula abo be bateebereza okuba nti munnange be beenyigira mu mweze guno ogw'okuvuga empanka kakati kuno kwabadde munnange kwekalakaasa kwennyini ku lunaku olwa Sande ku makya Ntale School era nga abayizi bana abamu ku abo munnange bebasuubira okuba nti nno beenyigira mu mweze gw'okulya ebisiyaga bannaabwe bagambye nti nedda era okusinziira ku Saul Lwampalo ono nga ye head teacher ow'essomero lino yakakasizza nti bino byonna binnange byabaddewo era n'agamba nti 2 ku bo basobodde okubeera nga badduka nga bannaabwe bakambuwadde nnyo abalala munnange bwe batyo ne bakwatibwa era abaana basobodde okubeera nga ate banyigira nnyo head prefect waabwe olw'okuba nti bagamba nti yeyataasizza abikkiriranya amannya gaabo abeenyigira mu bisiyaga kale bwetyo administration ne poliisi basobodde okubeera nga beekolamu omulimu okubeera nga bayimiriza ebikolwa nga bino ebyokubeera nti nno abaana beekalakaasa nnyo kugamba kukwekanya abaana yadde nga abaana babadde bakambuwadde nnyo naye okusobola okubeera nti bakkakanya embeera kigambibwa okuba nti bonna babagambye baddeeka okuleka abo abali mu candidate classes senior 4 senior 6 bwe buka abasigaddewo ne bano abasigadde bonna kubanga era jjukira nti abali mu candidate classes tebaba nnyo budde bwekalakaasa kubanga bo kati babeera batunuulidde kati tuli mu second term tugenda mu third term nti tewaba nnyo munnange ate kuddaawo obudde waba tewali kakati munnange ebyo bwe bityo byabadde eri ntale nga abaana tebasalikako musale bagamba nti tebajja kukkiriza bisiyaga mu masomero kale munnange mu single schools ebiseera ebisinga obungi wabayo nnyo ebintu ebifaanaganako bwe bityo naye simanyi nti oba mu mixed schools ki ekireetawo embeera okuba nti teba bwetyo
katugambe nti abaana balina engeri gye bakukusaamu wayase situmanyi naye nga embeera si nnungi yadde n'akamu n'ebikola ebifanaganako bwe bityo ti bisaanye okubeera nga bivumirirwa. Well, sigenda kusukkawo nnyo wano tusisinkane ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atulanyuga bulijjo. Mukama Katonda akuume.